Amanya nze Frank Ntambi Wayne Balukeza nga Frank Ntambi gebambatiza Wayne Balukeza nange nenge batiza. Buli mulabi wa filimu eza Vijje Junior erinnya lino libadde ganzi nnyo mu matu gaffe. Frank Ntambi, Eddie Mutwe, Washi Muzika, Kawuru, Salika Sigareti, ye gwe Junior gwayogerako mu filimu ze. Yesebo yenze mukama wange. Mbadde mu kuwandiika nnyo articles ku blog sites n'ebintu ebirala nenga kalamu ng'omumwa kitono nenge kalamu yeradde nnene era recently wano 2023 this year yes bampa award nga media personality of the year mu hip hop awards ezibadde Uganda hip hop awards nenge ebiseera ebisingire charge mpesa zali articles nawandiikanga ku bantu ku bana ba hip hop awo Junior tomuyitamu nga tonakuyita munze ne ruba lutalo osoka kuyita munze nonzikakkanya ne nomutuukako nga tannaba osoka kunzi nompitamu ne mmanya nti kati nenga tekiba kizibu nnyo kuba tulwanya entalo nyingi ne Junior oyo ekitegeeza gwe mumwa weaponi we mundu emmenye omugambo gonna tubadde mu ntalo n'abazanyi ba filimu z'ebina Uganda nga bagamba Junior abalemezaako filimu z'abazungu market yajonoonye ne tululwana emyaka nga 6 soko kyogereko kati by the way kye bayogera kyali kituufu oba kifu kyali kifu. Era omusajja omu ku bempa credit eyanzuula amaanyi gange bamuyita Ernest Nsimbi Zamba General Zamba katonyumya tosola kubeera nga wakameshoning erinnya Zamba noteka wate erinnya lya Waboyo oba okyonoonye buli woleeta olina kuba otujjukiramu emabegaawo omukulu yeetekako mu bbato naye n'agamba afuumu kato kyaso nanti kati tosola geraageranya General n'asikaali oba okitegeera tosola geraageranya Beyonce ku Nakawunde media yaffe erina amaaso bwe yagateeka wala negajjawo tekitegeeza muno bwe yagajja wali tebatambula balina babakavalinga awalala kati tekinga takubeera mu lupapula lwa Bukedde olwaseguyanga yawandise article ngasobola okubeera mu New York Times eya Robert Lawrence oli ku president w'ababbulo president w'olugambo ku myaka 57 nga owenyumiriza okubeera president w'olugambo beba abantu abakavalinga abeereki watabe ekyabeere essaawa zino ndibadde consultant wa media nga bana mwe bali mu mwebuuza kalina office ye yali tayaringa ebya Bukedde baga Bukedde yobanga chief editor okitegeera mpaayo gundi credit emu ku Gravity tewali sijirabawo kale gogamba eriwa Gravity talina credit yonna sirina industry eno engeri gye mutali mu interview nga Lukagawo yagamba ebiyenje ebingi bizza amamesa amangi negajja negasuffocate nga neganiko okutulira empapula. Export TV to the world. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano, that is YouTube, Instagram, TikTok ne Twitter. Subscribing, commenting ato sharing. Wamalo subscribing ekigambo kyennyini kya subscription. Yeah, subscription. Okwatawo omulundi ogwokubiri n'oteekako ekide. Amanyi omwana soda abe yakutte kamera embeera etambule malidadi sana. Ngate bayite soda nanti. Uyo yatuzedda. Naye bakadde bange olwaleero njagala mbajjukize bakadde bafa basalamu fani gyabasangibwa mu kibuga bweyogerere opposite ekikuba ekyambuka ku Nabisonsa Girls. Balungi nnyo ku fanicho w'omulembe ng'ono beeyune bakubireko ensonga zitambule malidadi sana. Tukoledde climax tuli Makindye. Yes sir. Mbadde njagala olwaleero mbanjulira omwami ono oba oli awe tunaba tuzemu sisinkana tunyumye ku bintu ebiri musical kuva dda kubanga ezezaako kugoberera nga music olina kyomumanyiko. Sina kyemumanyiko mumanyiddeko ddala buuza abakulaba abatulaba n'abatuwuliriza ku channel ennungi bweti Expo. Amanyi Export TV. Yes. Amanya nze Frank Ntambi Wayne Balukeza nga Frank Ntambi gebambatiza Wayne Balukeza nange nenge batiza. Oyogedde erinnya lya Frank Ntambi. Buli mulabi wa filimu eza Vijje Junior erinnya lino libadde ganzi nnyo mu matu gaffe. Frank Ntambi, Eddie Mutwe, Washi Muzika, Kawuru, Salika Sigareti, ye gwe Junior gwayogerako mu filimu ze. Yesebo yenze mukama wange. Nsanyusa okusinkana. Amina sebo. Yes. Olinga myaka emeka kubanga oli ayatandika omwogerako nga ddate waba ayogera omuntu gwayogera kalabika mukadde. Ndi yani musajja mukulu. Myaka ng'emeka. Kubanza ali bwa December nga 3/1999 nze omuntu yekka mu nsi atatya kogera myaka gyange kubanga ne wenjikendeza ne wenjongeza sina kyemfuna. Ndambe tute mu speed 1999. Yes. Jibanga emyaka emeka. Mpeza 3 nga December 3 mbuza emyezi 3 celebrating emyaka 3 double 3. I'm the best product of 1990.
okusinzira kuba critics oba teweewaanya olwo aseewaanyi kati oli ku the encyclopedia kati kankubuuze the renegade ebbanga lino lyonna kuba tubaddewo ne ba analyst abadde babungeeta ku social media obadde nga wantambi ekigambo kyokusisa nga kinene nnyo abadde babungeeta omanyi ekigambo okubungeeta omuntu abungeeta n'agenda nadda netola nadda obadde nga webbanga eriddona mbadde mu kuwandiika because nasoma performing arts as a bachelor's degree Makerere University nga bagiyita drama and film so nenkuguka nnyo mu kuwandiika scripts nembeera nga mpandiika nnyo movies radio plays scripts ku documentaries bingi nnyo nenga mu kuwandiika baganda bange abalabo bakuguka nnyo abamu mu kuzannya abalala mu sound acting naye nze specialization yange yali nnyo ku kalaamu oli muwandiisi oteekateeka olugero n'olutunda mu budde buno nkuyite analyst nkuyite blogger nkuyite influencer nkuyite ki osobola okumpita critical analyst lwaki ogatako aka critical nti anyone can analyze but not critically mpaayo nga babiri boolaba nti for them they are like you Gabriel Bule omwami omulala yagenda waliwo omwami omulala bamuyitaani ali wa Daily Monitor yava mu Observer alina amarasta that guy linnya sirierabidde then guy omulala bamuyita omugayi omulala yagenda wali amuta Selector Williams ali USA akola kyali ku mirimu mitongolo yagenda kusoma production n'ebirala sinza kuteekawo kwa sibeerayo okitegeera ate ono omusajja affe ow'ettaka ye omuteekawo aliwa lumbuye oyo lumbuye engeri nyayo werigenda kimbuyege olwokuba sikuba bagamba eyeweza omumba gwe bazikuba okitegeera ate nga baŋŋamba omuntu alina waliwo bayidayo n'akantu kennalabye emirundi ke yakoze nti nze nsobola okuvuma Bobi Wine ne Bobi Wine ng'akyalina amaanyi alina following y'abantu mugenda mpola lumbuye alina following eriwa ng'omukuba teweralikira following eriwa gyabadde atayizanga obutayiza ng'alimba bulimbi bantu kati nkuddizaayo ko obadde ombuuza bulijjo neekweseewa so mbadde mu kuwandiika ebintu ebyenjawulo kati mu kuwandiika firimu ebyo simanyi biki ebyo I was so frustrated nga industry teriwadinga nnyo omuntu omuwa olugero n'akusuubiza ssente ne zimala bbanga then netandika okuwandiikira blog sites ez'enjawulo bintu bya performing arts eziri mu East Africa waliwo allafrica.com tuwandiika allpulse.com n'abalala then omusajja yasinga okunkwatako ate nanyongerako kyamaanyi bamuyita Professor Joel Isabirye era yalina olupapula bali baluta Monday Times era nze yali chief editor walwo that was around 2017 nimbeera nga mpandiika netwawukana nze neyongerayo neyeyongerayo nenfuna abalala bempandiikira as a freelancer okitegeera so mbadde mu kuwandiika nnyo articles ku blog sites n'ebintu ebirala naye nga kalaamu ng'omumwa kitono naye nga ekkalaamu yeebadde nnene era recently wano 2023 this year yes bampa award nga media personality of the year mu hip hop awards ezibadde Uganda hip hop awards ninga ebiseera ebisingira charge mpesa zali articles nawandiikanga ku bantu ku bana ba hip hop awo ngeri abakufollowing amagezi nnyo mwene mainstream eno nga temunaba kutujukira muri wulira linnya lega temanyi birala byakola eno tuyinza compare gata linnya na kifaananyi nga temusobola bigata kati era mu byo ino okuwa VJ Junior credit of course kuba lyo lyali lyatambula era muwa muganda wange nnyo oyo era muyamba ku bintu ebyenjawulo nze PRO Junior tomuyitamu nga tonakuyita munze ne ruba lutalo osoka kuyita munze nonzikakkanya ne nomutuukako nga tannaba osooka kunze nompitamu nemmanya nti kati nenga tekiba kizibu nnyo kuba tulwanya entalo nyingi ne Junior oyo ekitegeeza gwe mumwa weaponi we mundu emmenye omugambo gwonna tubadde mu ntalo n'abazannyi ba firimu z'ebinna Uganda nga bagamba Junior abalemezaako firimu z'abazungu market yajonoonye ne tululwana emyaka nga 6 soka okyogereko kati by the way kye bayogera kyali kituufu oba kifu kyali kifu kubanga bile bintu byetu consuming biba about taste and preferences omuntu nga ayagala okuwagira mani yu yatosola kumuletera vira masa onobo omujizo it has to be the best thing to organize the chimala kiberanga music esawa zino musimu yange sonko bera music yali mutemuli mu limba lwa mu Uganda okitegera because that's what I want to listen to no sibutajagala newe mu Uganda emanyagala kumuwulira manyi wengendo okumusanga ne mu simu yange kubanga nyimba tuzigula ku gundi nitubanga tuzisasulira
I want to pay for something ekina value ey'amaanyi gyendi oba okitegeera kati mulimu Eminem munjo mulimba Tupac abangi ba Biggie okitegeera mwendi okiraba naye bibeera about tastes and preferences kikyoyagala kyekikusingira kati ne film west wezi Junior nga bwali nti alina platform alina following at least lwano okutereeza nga bwo promoting ekyo ekitono ky'oba osanze era abadde nga promoting era ku film enzungu nga promoting la kechi na Uganda bano mboba nina movie premiere nga bamuleetera bano banina ki okitegeera naye tebasiima kimala okiraba ne bamutako olukonko ne bagamba yabalemeserezaawo ne tugamba kale tukolebwe tuti film enzungu katugireke ekina Uganda kitunde ogenda okulaba nga abantu benyine yabijjayo makabada ne babyocha challenge kyeziri ku filmu z'ebina Uganda sofa gwe jola I think it's all about resources zafite zitumala kubeera nga tukole ekintu ekiyindo sikiriza omuntu because challenge esinga nti omuntu ono gwoteekera ali exposed ku kibe kiri better than yours oba kitegeera endala eri ate eri better kati gwe okumuconvincing ave ku kiri you have to match ng'ekyoli ate nga resources tozirina kiba kimaliriza nga togenda competinga naye favorably okitegeera kati Junior abeera nga scapegoat ogenda kumwekwasa bwekwasa naye nga ate issue esinga eri kuggwe nga gwe product yo tekoze tevuddeyo naye nga ate mulimu abaana abakoze ate firimu ennungi mulina omukulu nga Lukman Ali yellow in a girl in a yellow jumper ne firimu endala mulimu abaana abamu abakoze movies ennungi okitegeera ne mulimu ne bana abala ina firimu gyosolo waliwo firimu omwana yagituma linnya kyangagala kopanga walaba Spiderman ne ogenda okulaba bannange n'ogamba kiki heza amalogo ngazo obo kati ebyo nge twavaayo dda n'Abanigeria edogo balivuddemu ebyo so kunafuya kintu kyaffe wano naye tulina benchmarking ati kati trend eriwo eri ki kibeeranga music waliwo sound ejja nga is the trend gye mulina okubeera nga mutuula mukkirizo bagaana nga osigalira emabega ku kana akadonga akamu akabase badduka bano abaana bala bakuddukako speed ero maliriza osigalidde wekkeeyo okiraba ne firimu bwekito wekiri mulimu trends ezijja nga waliwo ekintu kati ekitambula okiraba naye nga ate Uganda oba Africa tulina stories nyingi eziri rich ez'okuteeringa naye tetuziteeringa better tetuziteeringa bulungi sometimes olwa resources eziri limited n'olw'omu olw'abazanyi nekiringanga ekyo so etumaliriza nga ziri ez'abazungu maanyi ndambi today emabega waliwo ogambye nti omwaka guno gwennyini gwe wafuna award kitegeeza guno omwaka gwe gusinza okwanjula eri mu matu g'Abannayuganda maaso ndowooza award kyekirala ekintu ky'oyinza okuwa degree kino kyekikuintroducinze ennyo mu bantu okutandika okutrendinga bwoti yes mbadde gamba nti mwemala ofuna award eyo nga ntobye okubanga tuyimusa hip hop wa Uganda okumuzaayo gye yali because tutobye naye kisoboka omuzaayo kisobokera ddala era omusajja omu kubempa credit eyanzuula amaanyi gange bamwita Ernest Nsimbi General Zamba wavebu mu America because ajja n'agenda ne tumiitinga muka okuba nali fan w'ennyonga mwagala olwa storytelling ye ennungi n'ennyimba ne musimu wano badde gamba nti ennyimba eziri mu simu yange mujjakeza ba Eminem ba Ed Sheeran ba Abba bempuliriza omuntu ali muno mu Uganda atavanga mu ye General Zamba okitegeera tuna abana bayimba ennyimba z'oluzungu babebe ku love you every gwe bateeke mu simu yo nze no yange kati General Zamba wajja yandabanga nnyo ku social media ku profile yange ne ku Twitter nga mpandiika ebintu ebiri critical ennyo tuwajinza okujjawo omulamwa naye buli muntu n'agwogerako naye nga n'atakuwa details zirize digging deep kati nze ngambikola nabeera nga aliking kati wajja Uganda nanoonya omukulu yatugamba ali agenda kufumbirwa era n'amuyita nnyabo wangi omukulu Gerson Wabulu katonyimya tosola kubeera nga commissioning erinnya Zamba notekawo ate erinnya lya Wabuyu oba okyonoonye buli woleeta olina kuba otujjukiramu emabegaawo omukulu yeetekako mu bbato naye n'agamba wafuumuka tokyaso nanti kati tosola geraageranya General n'asikaali oba okitegeera tosola geraageranya Beyonce ku Nakawunde kati byebyo okimanyi naawe of course kati public yekitegedde tosobola geraageranya Nkwame Nkuruma ku Elias Lukwago tosobola geraageranya Julius Nyerere ku Segirinya yagamba gwe nnyabo ddayo mu bufumbo bwotebe nekimuyamba ki n'ensiko gikyalire nekimuyamba ki eno ye mwenye yafunga anti kati ebizibu yafunira babiraba okitegeera wabeerawo olaba nali describing battles ezimu battle ekiseera ekisinga gyeto omunafu alina kyokoza ow'amaanyi afunireko relevance oba okitegeera kati omukulu oyo gwe saagala kuyisa mu kamwa wadde ng'omuleese nannyonnyola abantu nti ennugu gye yasinga okufuna
yali yakajja on the scene yayagala okuyingira camp bayita Baboon Forest Entertainment natayita bigezo eri ebeera nga gundi nga olaba LDC ogenda okuyingira basooka ne bakuwa ebigezawo ebisookera ddala wobigwa toge kati daweeyo kuba tetukyala wabwere kati mwe mwamanyira bino ebyammwe ebyokuyita mu lujja ate kati obogobe zedimonko saba tontomi kadige endongo njifollowinga ne babuuni ebiba tebikyaliwo munu gi abaabulira yadduka abaana abalala sikyalaba bitone bipya nkanya kulaba mwenye yekka kati ali nnyo ennyonyi yekka yapepeya n'ebizungu kati kibiriwo ekiti obadde oyogedde ku munu gi ne big trill bona bayita mu Sandhurst ogimanya akademe y'amagye muhozi yasomera kati Baboon Forest nti ojja mu akademe yo ne bakuyigiriza okulwana ne bakuyigiriza okukola ssente na biki ne bakusindika ku front kati munugi bajja ne babayigiriza everything ne bagenda nabo bevubire munugi nagenda nakola Kunta Records ye Big Trill ne nagenda mu yaliani Striker Records e Nigeria in fact ne CEO wa Striker Records yafudde weeks bili eziwedde kitegeera yo Baboon Forest yali record label ya music yokka bakola filimu bakola travel and bichi bitirivu nnyo media company abamu tetubiraba Abannayuganda abategeera ku bukaddaana mu obuna abategeera ffe batono katusobola okuba kyege mazima katusobola kungamba muno Abannayuganda abasinga kuba nina Munnayuganda anyumirwa story ya Luka nenga wakoma nga bw'omuleeta Baboon Forest talina kirala kyagenda gigattako nga talina filimu kubeera mwatugamba nti nsimbi agenze mu Hollywood kuzanya filimu tukumye situina kye tulaba omanyi filimu omanyi olimba bayita Infinity balukola mu short movie saba zino luli mukutambula mu festivals ezenjawulo mu New York ne mu Los Angeles ne mu Berlin nsimbi Infinity kati mutemagala kumanya kankubuuza essaawa zino omuyimbi Omunnayuganda gabayita Kiwanuka omumanyi obadda ne Lukaluya omumanyi ne bameka bamumanyi mu Uganda muno nti no ayina Oscar nenga Munnayuganda munnaffe olabanza olwososo kwogera simumanyi ne Bakiwanuka gye bali eyo oba kitegeera baana bangi nnyo Abannayuganda bakola ebintu ebyamanyi ne because media yaffe erina amaaso bwe yagateeka wala negajjawo tekitegeeza muno bwe yagajja wali tebatambula balina babakavalinga awalala kati tekiyinza kubeera mu lupapula lwa Bukedde olwa Seeguyanga yawandise article nga nsobola okubeera mu New York Times eya Robert Lawrence oli ku president w'ababulo president w'olugambo ku myaka 57 nga owenyumiriza okubeera president w'olugambo beba abantu abakavalinga abeereki watabe ekyabeereki essaawa zino ndibadde consultant wa media nga bana mwe bali mu mwebuuza kalina office ye yali tayaringa ebya Bukedde baga Bukedde yobanga chief editor okitegeera naye kubeera nga president w'olugambo okyenyumirizaamu nnyo ku myaka 57 kati beebo abakavalinga industry yamwe ya entertainment ya art kyovola otuka n'ongamba ngate eno style gye wazze gwombuuza ebibuuzo ebiri hard gwombuuza ebibuuzo ebiri hard nange nakuddamu ebintu biri hard ate nga ge mazima okitegeera media wali eri ku hip hop ngamba ki wali wabadde otugambye badde gamba Baboon Forest nga mukugivaako bamungi babawa ne beeyigira ne bakola ki nawo ne bakulanga abantu Baboon Forest nga erina okuddamu okuli branding restructuring egenda kukola ki mu mwaka 2022 omwami n'akoma because yabawaamu kagaapu ako mwe mugamba nawulira n'omukulu omwayogera bana abakulu ba big 3 baveewo batulemeseza okitegeera balina gye balaga basiru eyo ndowooza ya muntu musiru nnyo okitegeera omu yaŋŋamba nti abasajja balina ekisenge mwe beggalira ne kuba bukuba music breaking barriers and boundaries ojja kuyitamu okitegeera kati General Zamba ava wano 2016 agende Hollywood meka ya entertainment abeeko naye byeyongera kubanga essaawa zino ekyali mu Uganda nga takyasobola kwongerako. He couldn't push himself anymore. Okubeera ng'oli bakita ng'oli oba speed yali esuse ate tewali speed eri awo omanyi okubeera nga toyina challenge olaba nga owagira omupiira David Gea omumanyi kipamani yatuuka ekiseera nga ali complacent tayina challenge mu Man U buli kimu akikoze n'atuuka ekiseera nga alina ku kabusi kibaita law of diminishing returns yezamba nti music sikaliro kasuka tewali kaliro waliwo kaliro ki tugendewo waliwo kaliro ki kubaka tukiringa bwogamba nti tugeze omukulu mukabya nga akedde ku majana alekulira n'ogamba mbu yeewummuza naye nga ka music kalimu ke kafuumusa andi kati mukabya taliding anko generation nabeeranga eri mu mikono gye oba kitegeera tugeze ku abo tugeze nga basudde kuba naye yali yo yafa bafa bufi era kubanga akyali osinga relevant okitegeera basudde teyafa ngamba naye yali alidinze kye ngamba nti Zamba yalidinga generation ya hip hop
n'aleeta abaana gwe imagine okusayininga ya forminga YMCMB mu Uganda Young Man Cashman Brothers okitegeera nga alina mungi akuba bulungi tuli ku reality akuba ya signinga Big Tree n'abeera nga managinga ne Keko naye kenyini omuntu yagenda ovano 2016 ofuna sabbatical nga alina albums nyanga zonna ziri ku platinum album ya Koi Corridors of Life ya muleta nakuliramu ekivulu ku Chadondo rugby grounds ye rapper yekaika mu Uganda yakakola concert mu kisaawe ni tata okitegeera analyst so muwagizi ndi analyst kalize mbulira kali you counter mimbulira yo mulala rapper wa hip hop kwa go badogendo okuneta si wa hip hop Gugubadde yagala okuteekawo. Asinza amuteeka. Gugubadde yagala nkulaba okitegeera. Naye yamaliza naye agambye bamubuuza oyimba ki. Gundi Navi ayimba Yuga Flow. Gundi nze nyimba Money Flow. Kati n'abayimbi mu Uganda temulina kyayimba okitegeera kati abo tobaleeta. Yatugambye yali yayanjula Luga Flow. Ani. Gravity. Amanyine kigambo gye kyava Luga Flow. Obo chitege tamwagala toli musima tamwagala andi go baleeta todamuleta olabo tinga sina muleta kuba ndabi je tulaga mpayo gundi credit emuko Gravity tewali sijirabawo go kale gogamba eriwa Gravity talina credit yonna sirina industry eno engeri gye mutali mu interview nga Lukagawe yagamba ebiyenje bingi bizza mamesa mangi negajja negasuffocate nga nekaniko okutulira empapula Obo kitegeera there is no credit I can give zenga analyst sijirabawo ndambi bane story yalo je tukoze n'omwami ono tugezaako muteekateeka tumubanjulire nina abantu ala wenjagala tuvugire ntambi njagala tuzeyo music industry eno kuva we yatandikira ne buweri era yo story je njagala onteekereteekera oluddako ne lero tuvuga mu freestyle kansokenzireko wali waggulu nga just abantu abatamanyi Frank Antambi mbadde gamba nti wemala okuwandikira blog sites ezenjawulo nga ndi freelancer ntukeesera and after winning that award I realized nga nzizeyo nenkebera mu kyota analytics wena natukeesera nga mpandikira blog sites nga mukaaga Babon Forest Entertainment ya General Zamangayo ya hip hop yoka strictly nempandika articles abiri mu buli week those are 3 articles per day no one could do it in Africa of course nempandikira Spinners Media Emakalos yomu ku referees bangi gendo mubuzi articles nalinga muwolu nako Monday Times ajoro isabire gendo mubuzi articles nalinga muwolu nako Braze Media gendo mubuzi articles nalinga muwolu nako oli mukamoli osiri soko nganzi nenga mpandika kati ngate audience yange singa bebweru abasoma era ogenda kula mu analytics nga bagamba 1000 views from USA 500 from Germany chiriwa bogamba abebweru abasoma mu Uganda naffe twasoma abasoma nga basoma okitegeera kikyotege kinyonyole kati muganya nti abasoma nga they are literally up there atenga balina reading culture basobola okusoma articles bebebweru teguliwo kubanga bali batulaga analytics ne bakulaga katugeze ofunye okoze articles kuliko views 12 bali bazaawula nti zino zivudde mu nseno nenga mu Uganda zivaamu ntono views nga temwagala kusoma wadde mwasoma kale nga wokyogedde mwagala nnyo buli yakati I realized ngamba mukama yampa talent ebintu mbimenyamenya lwaki bino ebintu mifo ky'okubiwandiika songerako kubiranga mbyogerera oba mu luvu kuba bebe kula ina statement yavayo n'ayogera kuba bamubuuza lwaki omuyimbi abeera producer songwriter ate najja n'ayimba ebiseera ebyo ziri terms nga atutwaliriza n'agamba ogogoba mu lulu tosobola bikwasaganya byonna obwongo obubeera bunafu you cannot kati bebe kulu yo aberanga asobola kuyimba mukama we yamuteeka naye kokola eri owandiike kati niyo akola ki niyo is a writer yawanikiranga bamala ya kale nyimba mpitirivu nnyo najja n'ayimba is now a producer Pharrell Williams okitegeera bala Dr. Dre agana kola production wali mu aftermath oba yiye nyini eri najja na rapping n'ayimba na executive directing na executive producing okitegeera kuba kikyaganye no just intikati omuntu weesoolawo nga mugamba oyo yetuminkiriza kadadi yandwe nga yakisobola nga awandikira abana ennyimba of course takataliwo ate mwe mwina culture eyo nti omuntu abawo muddemu oyo yagwa nkiraba wano ebunge ebweru Uganda ojimanyi industry muli basiru kasawe wa holiday you're stupid kasa pola fe tuli ku gari muli basiru sorry to say that no uliriza studying gundi music industry ya nanti ya Uganda nti yafa mwe mukula narratives no mwaba media mwe mukula narratives ezo omimbi waberanga awumuddemu oyo yagwa era that's what you sanitize mu bantu naye bweru Sir Elton John
oba yakoma fulum ya music kyo mupya naye waba yataze okukola tour teri amwepikamu mu Bungereza kabera no wawo yandibadde wanjawulo katikali Afrigo band ngojjeko olimba lya kwaleka milioni olupya mu myaka ngabiri ebadde thriving ku music wayo mukadde music yo wanjawulo kigamba kati yes music wepicha umuddemu omwaka webale nnyo kati ogamba kiri kubanna mawulire tuje kuba musician okwepicha agambe kampu mulemu omwaka ogwokubira ogwokusatu music wasobola muri yake emyaka 5 tasobola kati beba ye crop ya generation y'abayimbi bana abalala nti bakuba bakita batya kikube enkitte bubblegum music olina okubeeranga buli saawa kasitooga waboti nowaita dakika 2 kafulumye ndi akalala music owebiseera biri kati tokiteeka kuba namawulire fekka nanti nabo bagatte mwamulere kati ate abawagizi wemba faulting nabo balina extra pressure gye batera ku bawagizi baabwe ku bayimbi baabwe okitegeera akapya kaliwa tubanja kaligo akampa akasooka oba kitegeeza kati ngenda kuwa example omuyimbi nga Morris Chirya tosobola mubanja kayimba kapya wa music Kenneth Mugabi Juliana Kanyomozi Irene Nambiru Jenero Zamba tomubanja omubanja ki kuba namubiru brand ye ebera nnyo meaning fulunga waliwo hit song Juliana Irene jasero nabwe yo nonyinga cyali mu competition ya Juliana natugakisa naberanga naye akuba nnyo azunga zandi badde ziri mu category yemu kubangira ku muntu analyzing asobola okugamba technically Irene is better than Juliana technically okitegeera naye Juliana ina brand je yezimbira tabera nnyo mu bantu ta performing nnyo buli wamu aliskas nnyo brand ye neberanga ewanvuwa obe egejja ekyabayimbe kyabaleme abennaku zino crop of these musicians okitegeera kati mbadde ngenda ku example ya Zamba nti yakola albums nganya ninga toyina kyonza kumwetaaga kuyimba kayimba kapya nga zirizi yakuwa zisobola okubeera nga zimutamu zanga zikumala naye afuna obuzibu nti yali akyaliwo generation y'abana abayimbe abakuba kamu gira weeks 2 kaveeko neyingirawo alenga naye yingirawo olw'ensonga wabeerawo generations nga zikyuka nga generation yali wesaawe yakubeera nga okuba lwimba buli weeks 2 music tayinonese Uganda yokka music ayinonese everywhere singa kubuli abayimbi abatopinga charts mu America ojja kutya nga ba Eminem tebakyaliko ba Nas tebakyaliko nga ba Lil Baby bebaliko okitegeera today waliwo nakubuliza n'ogamba mbo osobola ki maintaininga kyo n'omulundi gumu era obadde ompadde ekyokulabirako ekya Daddy Andre is a producer songwriter ate muyimbi kati gwe naawe kennyini ogenda bihandling otya kuba kati oli mu media saawa yonna obeera ku interview kati nze I believe ndi gifted why not kati esawa zino esawa zino tukolebwe tuti muntu ki mu Uganda muba analyzing asobola okubeera nga analyzing fields zino wammanga performing arts that is music film drama yenna munda sports economics politics health and tetumulina awo kyetolimbye tekigamba kati nze oba abamu bogendera batandise bulungi ogendera ba politics nze njagala ofune ongweko obugwi bwoti oba nva mu tulo ontekisema akazina ole kamera ng'onguddeko obugwi ngasikubidde kasimu ombuze GDP Malawi eno mu mwaka 2007 yali etera affecting ate banansi okireka olabe gosumulule nze masumulula kibayita encyclopedia ekireza wazo oli prepared sikubera prepared chendi omuntu ali prepared yo mutunga abadde ne yeteekateeka najja oba bikuraminzo oba no kyotuwa kyoli chendi ndi encyclopedia simamu katini tuwulire nti ate ali America akwata kambe sigenda kwata kambe nze ngenda kufiira wano banji bogedde nalina mukwano gwange yeekolera simaina gyali kati gyali musajja wa analyst gyali ate mwagala nnyo naye naye politics agenda muono na politics alina bayirona bangi kati nze muntu asobola okujja nenkubuulira ebirungi ebiri mu NUP challenges eziri mu NUP ebirungi ebibiri mu NRM challenges eziri mu nga sitidde of course because bengendo okubuulira biri backed up by statistics biri backed up by mazima kati zibo kunfaultinga nesinga okola abantu ababikasabira nga ina side kwa yimiridde talaba birungi biryeri baida wao wennyini ntaminga tunasomaliza challenge kyeziri mu mulimu gwa mugu gumukola kalo gattemu ba influencers ba bloggers ba analysts bonna challenge esokera ddala ya bulamu bwaffe nti bubeera challenge nti singa waliwo moto ginadde njogerera ngamba abantu nti waliwo moto egamba don't tell a lie on me and don't tell a truth about me nti ba subjects betukolako because kali mulimu gwaffe kuba kwogera kuwandiika ku bantu ngenda kujja njogere
kugwe nkogereko ebirungi I mean amazima naye amazima ago ngate ngakutatana nenga gakosa nenga ge mazima ate ngo mulimu gwange fe mu journalism oyina ku reportinga kituufu then no balancinga kale at the end of the day malirizo mulimu guno nga togenda ku appeasinga aba subjects nyate ngenda ku appeasinga abantu abakuulira nenga le subjects zo si nsanyufu kati mutabeera nsanyufu zijja kwagala okukola ku obulabe ndambi I've faced like three intimidations emirundi esatu nga bansanga omuyimbi omu yankuba omulala nantisatisa omulala nasanga mukyala wange abwamu namutisatisa okitegera bwe bulambo tutambulira muri about intimidation and attacks mulina arms ze mukozinze ku bantu abenjawulo nga mugezaako banafuyo bassa wansi kuba nakitegeera nti abamu kumwe yasobola okusaswa n'agamba nti kati soda genda onkubira entambi oyo be paka waaligwa wansi okkiriza nti mukozinze into submission z'abantu abamu tuddayo ku coas of journalism zigamba zitya nze sigenda aba ku coas zansomesebwa nti olina okubeera nga kyoyogerako okyekakasa kyogerako kituufu kyogerako okitegeera weebityo kati wembikola kkiriza obagaana yes ngenda ku nga wokyogedde ngenda kukosa nenga gwe mulimu gwenkola sigenda kujja kwa appeasinga kwogera birungi ku muntu ngate yakoze kibi for example video efulumi ng'omuyimbi wamwe gwe musinga okwagala akutta omuggali mukuba wa boda bantu nuzeemu kamera ngambe kiyakoze kirungi nya boda basiru ugubo yagala nkyogere ntya obo kitegeera kati ye challenge eyo nti mwe mwenyini nyini mwe mukola ebintu ebekisiru mwe ba celebrities temwagala tuyogereko oli mu bbala okubye bouncer ovumya waitress oganya sasula landlord wo oganya owerera abaana bo kati batunuza mu kamera tunyonyole ensonga fe tuziyitewa tusige kazigo onasiga kazigo je bali abo kati mu mulimu guno ogwa performing arts nachi mulimu ebya PR olajja kujja kuwa akasente oyisewo project ye obo kitegeera bakikola everywhere ngaka na akatisha koyamba bana teba business baveeko kati waliwo ola omuzanya ku Cristiano Ronaldo yemu ku brand esinga mu sports naye singa ku PR machinery ejerina naye this is world weto wetambula kabere Messi kabere president chobani wadde balungi bate wadde Michael Jackson before kufanga ina PR team enokubeera onge brand ye ebera tebagisiga nziro waba webuzibu nga bagitereza we do those kind of works okitegeera it is our trade at the end of the day nti obanga balina kiba oyina sozo oguddemu muntu ki analyst gosobola okugamba banejja ku team yange tereze ensonga mu Uganda musigaze omu wine barukeza buli omai nanoonya gwe ate waliwo ekitegeza nebukera ku macha 7 nakunoonya omubulula sisobola ate yago wine barukeza jako kamera ogenda kuza ngenda kuza tojja kunkuja tonseti ngada byotandise ogambye nti gwe yegwe weka mu Uganda go tusigaza so okubulula kale nga si politics ewala yes nga si politics ndeka acha duse kale guoni omukulu big eye osobola muza wali waggulu ku chat kati mulimu abantu nga olaba kibeeranga okuddira ebisirinza n'obiteeka mu omo n'obikuto tate bisobola kufuuka white kati beba big eye King Michael abo banne obompadde mulimu gw'amaanyi era sente zo mangenda zirira bwere niyo kimanyi yo celebrity superstar biveko yakuba husband material ne lukola ki nekubwe kata yeke nyine husband material akayimba husband material yechi n'ogenda kuncha yechi ate mwe munkubya abantu yechi opposite husband material bera wife material kyengendo okudamu kukolera interview wano tuli ku climax wano abayimbi we babeera sawa bina tukogere tunga tusiba opposite husband material ndeka simanyi bazone banyabo mukulu tugenda nenga mbadde nkusaba ogenda onteekere tewali buzibu bana Uganda bagikuume twagala tukube ekifaananyi music industry kuba music onaze yeeyubula omulembe gw'aba Bobby Wine gwina byebigo byaleeta n'ebirungi gwajjawo omulembe gw'aba Akafeero ne ba omukadde waffe Sebatta ogw'aba Akafeero ne Sebatta gwajjawo gwa Basudde ne Livingstone Kasozi nago ne basebadduka eri emabega Byron Kawadwa mu ati bambalire ate otuke paka ku mukadde wa Fono Kenzo gwe yaddiramu oluyimba embaga bongole n'enyuma Kenzo kye yakola yatta oluyimba lw'omusajja banna nzenka konyeeko buti gobireeta era onkubi naye kati olaba ensawo yange eriwa ntambula ne receipts za funeral service
ntandika osasulako mpola wenfiira wonna nga bagamba yali abuzaako sente nja ali ku Kenzo nembulira omukulu fresh dad nga ngoma tuve wano mbaani awo Bruno Kena agitu tuve wano sibula abakola kwe basebo ne banya babaddeko amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the connoisseur the renegade yes award winner hip hop awards 2023 media personality of the year I saw one day I'll conquer mungeri mu bindala basebo ne banyabo mukulu bwetu butambudde tubadde mu ka freestyle n'ekye mmanya nesiga tugenda mu kwanjulira nga nawe amunyumiddwa osobola okugamba soda mutuddize fe tujja muleetanga tujja munoonyaako twogere ku nsonga eziri musical eziri current n'ezaayita osobola otambula n'omuleme mbadde omwana soda abe yakute kamera y'expo nga lwaki mukama tabatukuumira ku lwa Katonda n'ensi yattu. Export TV to the world.